Abakungubazi bagenze mu bungi ku kyalo Bugahe ekisangibwa e Nyakabingo mu gombola y'ekyahi ekisobola okwetaba mu kuziika abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti eyo Sarah Mateke. Mateke yafa ku Lwomukaaga ku makya ku ddwaliro Mengo oluvannyuma lw'omutima gw'okwesiba. Abantu ekisolo bawagidde ekiteeso ekyayisiddwa mu lutuula lwa disitulikiti olwasembye muto wa Mateke nga ye Ruth Nyiraneza Mateke okumuddira mu bigere. We have decided that this last moment of the term Sarah was trying to finish, be selfishly guided in solidarity with the family of Mateke to Nyiraneza Ruth, so that she can complete that part and the rest will follow next time. Joyini Zeimana Kamara omubaka wa Bufumbira bwatyo ayanjudde Nyiraneza eri abakungubazi ne babugaana essanyu era n'abakuutira okumuwagira. Amukwasiza minisita w'ebyamawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi naye amwanjulidde amyuka President Retired Major Jessica Lupo ng'ono yabadde omukungubazi omukulu era nga yakiikiridde President Museveni. And give you a lot as we invite the Minister of State for Defense for her speech. Thank you. Ekyokusemba Nyiraneza okuddira mukulu w'embigere kisanyusiza abakulembeze bangi ababaddewo okuli ne minisita omubeezi ow'abazirwanako Hudorero, minisita David Bahati n'abalala ne beeyama okumukwasizaako. No doubt that a council will decide that today they take a decision. This is going to be the first of its kind. Twagarukayo twina maani obumatuhamiza ngu Rusi alaza kuija aze aisara y'abaali. When the Electoral Commission has guided us on the steps, convene an extended district NRM conference of Kisoro, and then this resolution will be tabled and we further concretize on the consensus of the NRM family of Kisoro district. Mutabani w'omugenzi Isaac Tugume ategeezezza nti nnyina abadde tazaala ye yekka wabula n'abaana abalala abatalina mwasirizi. Biologically I was the only child, but she never gave me the chance to say I was the only one because of how many people were at home. Losing her feels like a part of us is missing, but we are comforted by the great love and care she showed to us all. Bw'abadde ayogera eri abakungubazi, VP Alupa atendereza kitaawe w'omugenzi nga ye Filemon Mateke olw'okukuza omwana omukozi ow'eggonjebwa era abadde ekyokulabirako asuubiza okutuusa ebisaliddwawo abantu mu kitundu kino eri President Museveni. The handover which we all witnessed of Ruth Mateke from the District Council of Kisoro to the chairman NRM of Western Uganda to High Excellency the Vice President. We shall report that to His Excellency the President. Bamukubidde emizinga 7 okusiima obuweereza bwe eri eggwanga n'oluvannyuma n'agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Job Namanya yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.